Abayizi ku ssomero lya Faith High School Sonde mu division y'Ogwa municipal y'Omukono balaze omutindo ogwa waggulu bwe babadde boolesa ebitone omuli okuyimba, okuzina n'okuzannya emizannyo. Babikoledde mu kuvuganya mu mayumba okuli kindness, love, joy ne hope nga batambulidde ku mulamwa ogw'okukuuma obutonde bw'ensi nga tebutaguddwa. Ku mukolo guno omugenyi omukulu abadde kamisona atwala amasomero ag'obwannannyini aga senior George Mukose. I want to appreciate you. So, 101 class final starts now. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take it.
Somewhere there. That was the house for the deputy. And our library there was dormitory for boys. The lab was dormitory for girls. We were very few, but we started. We give glory to God for what has happened. From 7, when I see all these, I say thank you, God. Really, really, thank you, God. And all the glory goes back to Him. Abayizi nga bayita mu bye bakoze omuli okuyimba ennyimba enjiye, ebitontome, okuzina n'okuzannya emizannyo, balambisa ebintu eby'enjawulo ebyandikoleddwa okusobola okukuuma obutonde bw'ensi. Deep in slumber, in a deep dream, I saw myself with my back on the bank, full of pencils, pens and books. Trying to swim, I heard strange voices call my name. It's your right, push on. I pondered and pondered upon that dream. Deep in slumber, I beamed that dream. Going to school is everyone's right. The young, the old is rightful. The boys, the girls is legitimate. The lame, the blind is appropriate. Neither tribal nor political is fundamental. Not nominational, neither society is constitutional. Going to school a sweet dream. To beam that dream in the world of nature, the bring the light of the world, the bring my treasure, the treasure I'm groomed. Without it, my future is doomed. Kill it, our culture is doomed. Plant a tree, You will never suffer. the decision is right, In our offer, the air we breathe, the water we use, the food we eat, the life we have, the future we want, the bring my treasure. The green, the shelter of the world, the backbone of Africa's world, the source of natural foods are forests, the climatic regulator are trees, scientific research, education purposes are forests, the result of nature with less skill surviving for trees, for timber, all cut down, left for agriculture, industrial development and urbanization. Yes, my fellow people, we are suffering because of the loss of our son, a lawyer to be a doctor. But the government has provided $2,500,000 citizens. So, plant a tree and save a life. Wano Kamishona Mukose wasinzidde n'asiima nnyo amasomero okuli Faith High School abafubye okuteekesa mu nkola curriculum empya eva ku senior 1 okutuuka ku senior 4. N'agamba nti abayizi babayambye okuyita mu curriculum eno okuzzuula obusobozi bwabwe. It was necessary for me to be here, not only to preside over MDD, but also to celebrate this big achievement. And let me ask you, request you kindly to join our hands together, and we give an applause to the directors of Faith High School. Thank you very much. We are implementing what we call the lower secondary school curriculum. And the lower secondary school curriculum
is emphasizing skills. And skills are outside the classroom. What can the child do at the end of the lesson? What can the child do at the end of the topic? What can the child do at the end of the class or at the end of the cycle? And we are doing this in order to make sure that our children are able to go out there. Even when they end at senior 4, they can go and become useful citizens who can contribute to the development of our nation. Ladies and gentlemen, jobs now are in the fields, football fields, netball fields. Jobs are in the theater. If you want a well-paid job, I'm telling you the places where you should look for. Auditoriums. These jobs are in theaters. They are in entertainment. And I want to assure you, when we train our children, in that just like you have seen, our children are not going to go wrong. They are going to be healthy, and they are going to make very good contributions to the country. I don't want to tell you what is happening in the world of music, in the world of football, because you know what is happening. A lot of money. And I have been thinking that the only now safe place where you cannot be accused of corruption, you have heard what is happening now in Uganda. I think when you go for food, who will accuse you of corruption? When they are paying you millions of dollars just for one game. So I think this is the direction that we want to take our children to. For we are a cohort of valor, a generation of magnitude. Our effectiveness is important on the frontage of nature. As some glory in their path, we do so in our talents. We adorn in garments of ecology, and not as slumber, with our spirit sealed. Earth has not anything to show than a sight so touching. Every little tiny blossom of us shall look its best. As lords and ladies unrolled on the
we shall build ourselves a lonely pleasure in the palace of hearts. Small birds sing loudly in the jungle cause of pain push money. All the lions in the dance so slowly in the wilderness cause of poverty. My people, and there's two cause of nature in a way. We nature in the environment we live on. Oh, oh, no more push money, no more crazy, no more separated, no pollution, no more cutting trees, no more, no more push money, no more crazy, no more separated, no pollution, no more cutting trees, no more, no more. Stay strong and go serve the nature. Let's join me and into this fight every time. We need the nature, sing with me. Ooh la la la. Stay strong and go serve the nature. Let's join me and into this fight every time. We need the nature, sing with me. Ooh la la la. Tomorrow, when I wake up in the morning, no pollution. In the future, when you wake up in the morning, no pushback. All we need is a place to survive. With things like concentration. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. lino ayogedde ku mpaka zino n'agamba nti baluubirira okuyamba abayizi nga batambulira mu bitone byabwe ebiyinza okubafuukira emirimu nga bakuze nga bwe guli ensangi zino. Twebaza Katonda nti ffe aba Faith High twasalawo yes we are a high school naye tuluubirira okuyamba omwana n'ebitone byalina. Abaana bangi bazaalibwa n'ebitone byabwe ate osanga mu bitono omwo mwe mugenda okuva ettooke erigenda okuliisa abaana bano. So wakati mu kusoma tubawaayo obudde n'omukisa okutendekebwa n'okugezesa ebitone byabwe n'obbikuza. Leero no tubadde mu MDD, music, dance and drama. Houses zonna zaakoze bulungi. Ono ayogedde ne ku mulamwa gwe baasalawo okuvaayo nagwo ogw'okukuuma obutonde. Twakiruubirira nti obutonde kikulu nnyo. Embeera y'obudde ekyuse nnyo ebiro bino. Kale ffe nga Faith High ne tusalawo nti omulamwa gwa MDD ow'omwaka guno 2024 abeere ku butonde. Kale okuzannya kwonna, okuyimba kwonna, amazina gonna gabadde ku butonde. Ng'ekiruubirirwa kye kino nti omwana akuzibwe ng'alina respect gy'awa, ng'alina appreciation gy'alina eri obutonde, abeere nga afuna okwagala mu ndamu ye, okusimba emiti, okukuuma ettaka nga likyali ggimu, okukuuma amazzi gaffe nga gakyali malungi, okulabirira empewo yaffe nga ekyali nnungi, kubanga ebyo by'ebintu Katonda bye yatuwa ebisobola okubudaabuda obulamu bwaffe tusigale nga tukyali balamu n'okuwangaala. Kale omutwe gwa leero gwa MDD gwe badde gutambulira ku butonde n'engeri gye tuyinza okukozesa amaanyi gaffe, okumanya kwaffe, obuvumu bwaffe, okusoma kwaffe, okuyamba ensi eno okusigala nga ekyatuwa omugaso ogwo Katonda gwe yagissaamu. Abayizi boogedde ku buwanguzi n'omulamu ogwabaweereddwa okuvuganyako. Amanya gange nze Kalenda Faith nga nsomera ku Faith High School Namugongo Sonde. Ebimu ku bituyinza okutuyamba okuwangula essaawa zo byenyiza obbagambako
teamwork, cooperation, okweyagalizanga ffe abaana n'okwera nga tukolagana ne bannaffe, okolagana ne bapatrons baffe n'okolagana ne batrainer baffe. Then omulamwa gwa leero gwadde conservation, environmental conservation. Omulamu ogwo kyensiza ogufuna mu nze nga nze ne house yange okusinziira nti amakolero ennaku zino geeyongedde nnyo mu ggwanga nokuba nga swamps bazidraininga okubeera nga abavubuka ennaku zino tewedde ogwa nagamba okuba nga tetufaayo okuba nga tetulabirira environment yaffe gye tubeeramu ekitundu ne tutakiyonja emyala egiri mu kibuga Kampala. Kinnyambyeko nze nga nze omuvubuka okutegeera nti neetaaga okuyimirawo ne bannange ne mikwano gyange okubeera nga tuyimirawo ffenna ne tulongoosa ekitundu mwe tubeera tubeere nga tusobozesa okubeera nga tusoma obulungi n'okubeera mu mbeera ennungi nga ffe abaana. Amannya gange nze Kisakye Gloria era nga ndi mu senior 4. Nze omulamwa gwa leero gunsanyusiza nnyo kuba kyengogerako gugamba tulina okukulaakulanya gaguuni environment yaffe tulina ogikwatako, tulina okukulaakulanya obutonde bwaffe, tulina obuyamba okusituka okwewala endwadde ezisinga. Mulimu endwadde ezimu ezibadde zitususeeko nga zikozebwa nga zireetebwa olw'okuba nga environment yaffe teri bulungi. Swamps ezisinga baziggyeewo, entobazi ezisinga baziggyeewo. Abantu bakozesezza nnyo emirimu okuggyawo ebifo ebisinga. Bawagidde ekyanema kyeriko ensangi zino okusengula abantu abeesenza mu ntobazi nga bagamba nti zino za kuyamba abantu abaliwo kati n'abaliddawo nga n'olwekyo bwe zitaagulwataagulwa eggwanga liba ligenda kubeera mu kaseera akakatyabaga naddala mu myaka egijja. My name is Oloka Sam, S5 class Faith High School. Those people are destroying the environment and they are removing the trees that gives us important air like oxygens, and they are destroying them down. So it's good the activity our government is doing, it's good because it's going to bring back those trees and bring back other living things to live in that place so that we get that ecosystem, and beside ecosystem we can get that living, actually better living in that area. Because amanya gange bampita Kasule Franka nga ndi mu senior 4 obudde bunene ngera nga nze pioneer weno curriculum ku baana abamu government bye yasindika mu 2020 mu mwaka gutandika. Kakati olwaleero tuli basanyufu nnyo nga house yaffe eyitibwa Love and Faithfulness olw'ekyamagero kineno kyetuuseeko okuwangula era nebaza nnyo Mukama kuba tuyise mu bugubi bw'amaanyi. Waliwo ebiseera ebimu nga tubadde tuvaayo budde bwa kiro lusi tugenda mu kilaasi ne tusoma, then waliwo n'ebiseera bye tutuuse nga tuzukuka ku makya nnyo ne tuyita mu gundi items ba trainer baffe ze baatuwadde, era ekyo kyekitusobozesezza okututuusa waneeno era nga nebaza nnyo Mukama Katonda okututuusa wano. Kakati ekya gavumenti okwonoona okugyamu abantu abali mu ntobazi ekyo kyo nkiwagira ddala kuba ne mu holiday wedde nali waka gavumenti ngenda olaba nga Lake Victoria eyina ennyumba z'abantu mwe yayingidde. Akati bwe yayingira gavumenti n'etandika okugyamu abantu abamu mu ntobazi, kino bo bakirabanga ekirinza obbakosa naye kirina omugaso gw'amaanyi eri gye bali lwansonga muno nti kisobola otaasa abantu mu ngeri erabika n'etalabika. Kuba omuntu asobola ogenda n'akola n'alekamu omwana, then amazzi we gasalako oba ne gaziyiza ekitundu ne gabooga mu nzigi z'abantu, gasobola okubooga ne gayingira mu nju, abaana baba balese mu mayumba ne bafa. Abawanguzi baweereddwa ebirabo omuli abakutte ekyokubiri abafunye ekimeeme w'embuzi ate abakulembedde ne basitukira mu seddume w'ente. Ladies and gentlemen, we had 6 items and we have 4 houses. I will walk through the results on the marks and thereafter I will give you their totals and their position. We had a poem. Joy 68, Hope 74, Love 80 and Kindness 79. We have
We had the mime. We had the mime. Don't worry. You have everything here, and in your file you have this paper I'm holding. I could read later, but in the interest of time, allow me to move. We had the mime, joy 80, hope 82, love 88, and the kindness 86. Drama. Ladies and gentlemen, drama. We have drama. We have kindness 70, love 80, hope 70, and joy 87. Joy 87. We had the creative dance, but indeed creative dance you needed to polish up, because as the man said, it was more creative of contemporary. There was no thematic development of the theme. Ideas you need to develop in that. Creative dance. Ladies and gentlemen, love 81, kindness 70, joy 68, and hope 75. Traditional dance. Traditional dance. Traditional dance. Omanyi music is all about balancing. Traditional dance. Are we there? We had kindness 84, love 81, hope 88, joy 80. Original composition 82, love 75, hope 79, joy, kindness 73. Total. In position number 4, we have the totals. As 100. In position number 4, ladies and gentlemen, I want you to first clap for this house. Please clap. Because, okay, can you listen? In position number 4, we had no house. So that means that really the competition was really very tight. We don't have the 4th position, but we got a tie somewhere. So we have a tie, therefore we don't have the 4th position. There is no last house today. Clap for that. Indeed, the performance is really so great if there is no last house. So in the 3rd position, ladies and gentlemen, in the 3rd position we have 462. In the 2nd position we have 464, and in the 3rd position we have 492. Therefore, in the 3rd position we have a tie, and this tie, ladies and gentlemen, 462. These are 2 houses. One is none other than kindness. Another one is none other than joy house. 2nd position. DJ Low. DJ Puro. Okay, in the 1st position. Are you there? Do you want to know? In the 1st position, with the total 492, is none other than. In the 2nd position, ladies and gentlemen, I want to call upon the 2 patrons of the 2 houses remaining to come over. The 2 patrons, this one is a function. Okay. I
Okay, sit down. Sit down. Any position. Hope high. Please, let us. Will you bring the book here? Wait. Let us have the patron of hope. Hope and patience. Let's have the patron receiving their goods. Hope and patience. Please, Mr. Moses. Please, there you go. Congratulations. And then, please, where is the bull? Bring the bull. Bring the bull. We are handing over. Let me have the patron of love and faithful. Please, clear. Babalagidde. I only need to hold in a rope. Be careful. Okay. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala nga abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 299238 oba noti 773 noti 6221. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you